ne tugamba omuntu gwe batakwata kiki afulana ne bamukutte waliwo abasooka ne bagamba weeks 2 tawona mweno wiiki yennyini fulufiga nagezaako Dr. Mondomana bonna ne bagezaako bimuhoozi bizungira eno bino bikinwa kino ekikazi kyekyani binamyalo byajja bizunga kyetubakola kyamaanyi akawunti yo gikozese boy tosula step mu luno olutalo ekyo kyakulwanyisa kyo gwe kyomanya kyetukola bakifiiringa buli kyetukola bakifiiringa tosula step wano akawunti yo ngambe noba ne bafolowa 10 bakumala tandikira kwabo nze bwe nkwata omuggo guno nga kibooka evuga era waliwo gwe ngenda okukuba mwakabwa enkya akasajja ako kantambi simake ka Frank Kantambi ako akabwa kako nkalina mu Dogo Nation era ngenda kakuba omuggo owulire kati bateekateekawo akabozibozi batukakkanyeeko message eyenkyukakyuka ereme kutambula ne bateekawo agabozi Miki naye n'ateekayo ga live ne mubeera okwo nga mukaaba mubeera okwo nga olinayo n'omulala gwe nowula waliwo abeewemula waliwo abeekalakata waliwo abeevuma kati nange baali bantaddemu ekyataata wange tandika live ku live video ku video wa fetulabayo amaaso gatuli ku campaign ezigenda mu maaso president era abadde budaka enkyali butalejja na kibuku amaaso gatuli awo tutunulidde protest vote fente ekizibu kyaffe tukimanyi ekizibu kyaffe ye Museveni ekitegedde era kyovola bwa NRM bwatambuza ebibozibozi wano tata wa Fulandani era nakwata kibooka eno neŋŋamba tata wa Fulandani ne bakola bu editing ne babu editing awo ne bakuba obubwa ne bagamba Fulandani yakubye era nange nsobola naye lwakuba omulabe tumumanyi luno olutalo tetulina muzanyo mwino manya lwe tuli mu lutalo luno lwe tuli mu lutalo era nga tulina okwerwanako paka nga twenunudde tewali kuzikiza kyova olaba kola kyonna kyosobola okukola towagira buwagizi nga wagira mupiira baako nekyokola bino si bya Arsenal ne Man U ate bino si bya NUP yokka era president eyo gyatambulira just alina otuukiriza omulamwa ogwa campaign yandibadde tatambula na kutambula kuba buli munnayuganda waali yakoowa yeetaaga kukyusa ggwanga lye president yandibadde tatambula na kutambula n'agenda ku kitebe kubanga ebitebe abizimbye n'asoma manifesto nga bweteekeddwa okubeera ya Uganda empya abantu bonna baakoowa gye bali wabula alina okukikola n'atambula eyo naye bino tebyetaaga kubeera nawo NUP beera munnayuganda eggwanga lyo tunuulira bwe lifaanana tunuulira enguudo tunuulira amalwaliro amasomero embeera mw'otambulira awo ojja mmanya nti boyikansituke bwe kuba kwata kibooko gikwate era nze mu protest vote nze Fulandani president wa Dogo Nation zigenda kuba kibooko yes bano abeesigaze waka mujja kutuwulira lwaki osigala ewaka ffe tuli mu olutalo lwe tulimu buli omu lumukwatako buli muntu olina kukola kyoteekeddwa kukola tulina kubeera safe ffenna nga bannayuganda nga tweyiye ku kkubo era nze mujja kuwulira abaana weebali bayitirivu kufeffetta waka ffenna tulina kubeera ku kkubo Madagascar bakikoze ensi zonna bakikoze Nepal bakikola bigwera ku kkubo ku street oshegedde webina okuggwera lwaki gwosigala ewaka lwaki ogulawo ka bizinesi koyagala tujjamize oyagala kutujjamize ekirungi kya byonna bannayuganda kana akaseera mwasazeewo era ne bana abasajja bakifiiringa puresha bagiwulira n'omuliro baguwulira basazeewo abantu basazeewo navaayo ne tukola bu video ku Kampala City Festival mwalabye ekyabaddeyo abantu baaganye okugendayo kitegeeza abantu batuwuliriza kyebayita TikTok kyebayita social media kyebayita Facebook kyebayita YouTube social media labula ku banno era
bibyo babibaddemu bokka. Kampala City Festival twakola video na kuvene nkola video n'abalala bakola ku video nti bannange temugenda yo kiki ekitusanyusa mu Kampala festival yaki era babaddeyo nga baliyo baliwe bati ne bannaabwe be bayingiza eggwanga mwaganya okgenda yatenga kyekyo n'ebivulo ebimu mu bikendeeze tubere focused bannange akasera weefiriza emyezi 2-3 ku lw'ensi yo akasera ke kano kakwefiiriza obudde bamala ku bulive bwabo ba Miki mulyoko mukaaba kaaba lwaki tokaaba ne mubeera okwo wakiritambuza mu message y'enkyukakyuka gino emyezi 3-2 gyefiirize baako ne bookunga ti bannanga akasera ke kano ffe nga bannayuganda emiji gy'emito with the Gen Z katwerwaneko tukyuse ensi yaffe tuli bavubuka tuli bangi babeera okwo nga bakaaba nange ebintu biri mu Uganda waliwo abantu abatakyali serious nga bo essaawa zino mugenda laba kye bayita bidiversion bigenda kubeera bingi nnyo abantu bagenda kweyambula bagenda kulaga obwerere bagenda kwekola ebikolobero ku social media bagenda kwekola ebikyamu babeere okwo bewemule beesikesike bateekawo diversion mubeere okwo nga muli okwo olema okutambuza message ya protest vote ke kaseera ke tugenda mu Uganda yo ekisookera ddala oli munnayuganda toli mugwira ebyo mubirekera abagwira abayingidde eggwanga obuyingizi g'oli munnayuganda weetaaga okulwanirira ensi yo yes weetaaga okulwanirira eggwanga lyo va mu bintu ebyekisiru n'ebivulu mu bikendeeze kiki ekikusanyusa kati bannange kiki ekikusanyusa tewali tambuza message ya protest vote naddala abakulembeze mutambuze manifesto ya president yagifulumya eya National Unity Platform ng'eggwanga birigenda okubeera mutuufu bwe tulina manifesto ogamba bane ba Uganda empya tugiyingire enkya batuyingire leero ng'olaba obudde tebutambula nze ndaba tebutambula obudde buganya otambula tubuze emyezi 3 mpulira ddala nga mingi kaaba abaana babeereyo nga bakaaba bakabira mukwano buno obudde wakyaliwo omukwano bannange bino ebintu bye tulimu bya ddala tetukyali mu politics ali nnomo abantu bakyusiza ensi zaabwe naffe tusobola okukyusa eggwanga lyaffe boyi tusobola tubeere mu Uganda nga yeeyagaza nga teweetaaga genda mu Bungereza teweetaaga fuluma ku passport mbokufuluma bwero onoonye emirimu ng'emirimu mu ggwanga mwegiri mwe mukimanyiko eggwanga nga lyakyusa emirimu egigenda obeerawo enguudo mutune bwe zifaanana zonna ziba zirina okukolebwa enguudo zokka munnayuganda enguudo zokka bwe zibeera nga zonna nkole kikumala okweyagala mu nsi yo enkulaakulana eyo tomanyi kiki kyereeta olaba ayinza okukola oluguudo lumu nga luva Gayaza paka Kisaasi n'olengera amaduuka agameruka ku kuba okwo zi kampani biki luguudo lwokka luleeta enkyukakyuka mu ggwanga kati kubamu akafaananyi ng'enguudo zonna nkole sente z'eggwanga ne zikyuka jjukira baazisiraanya ne zikyuka ne sooka ne zitereera nga bw'ofuna akakadde oba olina ssente nga kasobola omala ebintu biyitirivu omwana wo ne bamukuweerererako okuva mu nassale paka P7 ng'asomera bwereere kuluza ezo ssente oba toziwonye essaawa zino oyinza okuba esasula emitwalo 3 oba 25 ku kaana ko akasoma kati kubamu akafaananyi nga togenda sasula ng'ate amasomero gali abasomesa basasula bulungi amasomero malungi kakati munnange oba oyagala ki sente ne zitereera nga tutandikira ddala ku siringi emu ne ziddayo mwebukyovu banze nkwata kibooko ne ŋŋamba waliwo abantu abatategeera bintu bino nga be batuze emabega kibooko neevuga nga ne bw'obeera ani boyi nga ne bw'obeera ani kibooko ebejja kuvugira ku manyuma kukolemu akabwa kukuba omuggo bangi abantu baslowingisa struggle babeera eyo ate beefuula bannaffe abamu
banji nnyo befuula bannaffe buno bwe mulaba Shalom Frank Ntambi n'obulala buli eyo butambuza propaganda bubeera mu kusiriwaza abantu ogenda wulira Kibooka enkya mbukeererako era mu Bugambe enkya mbukeererako aka Frank Ntambi nkakeererako abantu mbalowooza oli buli ayambala akakofiira abawa NUP abawa nkyukakyuka banji nnyo abatulimu era mugenda balaba bulive we buli wano ku internet mubulaba nammwe nga tebutegeerekeka owulira kalive kuliko aba NRM kalive kuliko bali awo ba discussing no bano ba discussing kikato wa NRM obo cha discussing na yechi kati nze kabere tata wange tusobola tulambu tu discussing kuki tajja bitegeera ne bo bimunnyonnyola omuntu kankubuli omuntu essaawa zino acha wagira government ya Museveni bino tuze tubyogera era mbiddamu omuntu essaawa zino acha wagira government ya Museveni oyina okubanga oyina kyobafaananya oyina okubanga oyina kyobafaananya essaawa zino omuntu acha wagira ki government ya Museveni nga bw'okiraba kiwamba abantu banji nnyo bali makomera tebalina misango eggwanga abantu bwavu bubatta tunuulira enguudo amalwaliro abavubuka tebalina mirimo tuli eno tuzunga tubonaabona omuntu acha wagira government ya Museveni nga muntu ate naddala abavubuka ekisooka oyina okubanga oyina kyobafaananya oyina okubanga oli musiru zino video nze nga nzikola kitegeeza mbadde nga mbyogerera nga mbikakasa oyina okubanga oli musiru oyina okuba ng'olina omululu nga tokkuta nga tewekkusa mutima oyina okubanga bw'olaba ku ssente ng'ofuuka ekizibu bino byenjogera nammwe mubirabako mulaba abantu abakolera Museveni n'ababawagira kitegeeza balina kye bafuneyo ne bwalaba ebikolobero nga bikolebwa ye kasaba muwaayo akasente ng'ebyo tajja biraba banji abavubuka mubalaba nga mumula muvubuka naye ng'ali kwano ku TikTok akuba nkyukakyuka kitegeeza alina kyabafaananya kasaba muwa akasente olina okuba nga toswala ng'oswaza buswaza ate nga tolina nga nekyoyagala ku nsi kuno kibuzaabuza nga tomanyi nakyoyagala essaawa zino nga bw'otunuulira Uganda gwe munna-Uganda ddala ng'oli munna-Uganda pure kyekikuwagiza abasajja abo kale nze ate oba ne mba mumpa ssente mpulira muli nga sisobola kuba mbawaana entya otandikirawo bawaana ye otandikirawo bakolera era kyovula abatwerimbiseemu bangi nga beeyita ab'enkyukakyuka naye nga babakolera kubanga bakimanyi abamu ne bwana ayambala yero mujja mulabanga kivumo nabo bennyini bakimanyi nti bivumo bakimanyi nti kivumo kyova olaba akaseera kano boyi abategeera tuli bangi abaagala enkyukakyuka abantu sinakutegeera abantu ababonaabona tuli bangi ababonaabona abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe tuli bayitirivu nnyo zino ensonga si za NUP zino ensonga za muntu abonaabona oba ogiwagira oba togiwagira zino ensonga za muntu wa wansi abundabunda abantu bagobye ku mataka abayaayaana waliwo ne kasasiro beyayiikira temubeerabira essaawa zino babajjako amataka gaabwe baba obukadde bubiri abamu tebaafuna nafuna waliwo be bamenyera amayumba mu Lubigi babundabunda mu nsi eyaabwe bannayuganda n'abamu baamala bamenyera amayumba ne babasiba bakyalina mu makomera abamu waliwo omukadde oli yali akutte enkoko yafa n'okufa bwe nawulira basooka musiba kati abantu balina obusungu abantu bizinesi zaabwe zisaanyeewo lwaki gavumenti kifu ng'oli yagamba investinge mu Uganda kansetulinge waka ne bigaana kakati bino bye tuliko tuli mu kigavumenti nga buli muntu awambibwanga bw'ayagala ne bakuwamba ogenda obula uli bamuwambye uli bamututte oli bamukutte Kayija akyali mukomero yo muwala yakola musango ki oba ye Doreen Kayija yakola musango ki akyali mukomera bawayiswa mufumbiro bali mukomera abantu bonna basinga obungi bali mukomera ku kiki kuwagira nkyukakyuka kubaako na side gye wagira nga tubeera mu Uganda tubeera mu ggwanga bwe tuba basiru kati kambabuulireko kino munna-Uganda kimanye akaseera ke tulimu tuteekeddwa okukyusa eggwanga tulina it is a must oba tuwagala oba tetuwagala